General David Sejjusa avuddeyo ne yeewuunya ensala y'omusango ogwajjeereza bakomishona ba paaliyamenti abeeyongeza ensimbi. Avuddeyo n'ategeeza ku lunaku lwe lumu alina empapula ze yali yeetaaga mu kkooti enkulu eya Uganda, wabula n'ategeezebwa nti empapula ezo ajja kusobola kuzifuna wiiki eddako olw'ensonga nti kkooti zaali mu luwummula. Gwe wenna ali Kampala TV 256 nkubuuzaako ne nkwebaza emirimu gy'otuusaako engalo. Gwe yasalawo kubanga amawulire gonna ageetooloolera mu ggwanga Uganda mu kisaawe ky'ebyobufuzi oli wakugafunira no Kampala TV 256 wakola okusalawo okutuufu. Naye wenna abadde tannaba kuba ng'osubscribinga, nja kusaba osubscribinge okone kadaawo kajja kuyambako okuleeteranga notification okumanyanga buli ggulire lye tubeera tutaddeyo tusobole okutambulira wamu n'okumanya. Ate commentinga kikulu olw'ensonga nti tutambula n'endowooza yo ne tumanya ki ky'olowooza. Ate era n'okusharinga emboozi eno okweyongerayo ddala etuukire ddala wala. Olunaku olwaleero amawulire gongedde okuvaayo. Ojja kujjukira nti kkooti enkulu emabega awo yasala omusango n'etegeeza nga bakomishona ba paaliyamenti y'eggwanga Uganda ensimbi ezaabaweebwa nga bwe baazifunira mu mateeka. Era ojja kujjukira nti komishona paaliyamenti Right Honorable Mathias Mpuuga yavaayo n'ategeeza nti engeri kkooti gy'evuddeyo n'etangaaza oba n'ewa ensala yaayo nti ensimbi zino baali baazifunira mu mateeka. Yavaayo n'asaba abakulu abatwala ekibiina kya National Unity Platform okuvaayo okumwetondera olw'ensonga nti baali bakoze kinene nnyo okuttattana erinnya lye n'okuttattana ekitiibwa kye. Wabula oluvannyuma lw'ebigambo ebyo twatandika okulaba abantu ab'enjawulo abaavaayo ne batandika okkuba ebituli kugamba mu kwogera kw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Ojja kujjukira nti omubaka Nsanja Patrick ye yasooka okuvaayo n'ategeeza nga Bwete eyaloopa omusango guno, Bwete nga bwe yali akozesebwa era bwe yali omukozi mu ofiisi ya Mathias Mpuuga. N'avaayo n'ategeeza nti Bwete Mathias Mpuuga ye yali yamutuma, ne kitegeeza nti bakomishona be beeroopa okusobola okukkakkanya ekiteeso kya Theodore Ssekikubo olw'ensonga nti emikono gyali giweze nga ekiteeso kino kigenda mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda okusobola okuba nga ababaka bano oba bakomishona bano abaggyibwamu obwesigwa naddala ku bifo byabwe. So omubaka ono Nsanja Patrick yavaayo n'ategeeza nti bakomishona be beeroopye. Amaloboozi gaayongera okuvaayo ne galaga nti kano kaali kakodyo kapange olw'ensonga nti ne sipiika mu paaliyamenti y'eggwanga omubaka Theodore Ssekikubo we yavaayo n'atuuka n'amutegeeza nga ensonga zino zo we zitamukwatako eza kkooti era ye kye yali asaba paaliyamenti ekkube oba ewe obudde ekiteeso kye kisobole okuba nga kiteesebwako. Wabula ne sipiika avaayo n'ategeeza nti engeri kkooti gy'emaze okuwa ensala yaayo paaliyamenti tekyasobola kuba nga egiteesaako. Kati kino nno kyatanula abantu bangi ng'ojja kujjukira olunaku lwali lwa mukaaga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita ali ku NTV yavaayo n'ategeeza nti banoonya omwami Bwete kwegamba bamuyambeko oba beegatte naye bagende mu kkooti ejulirwamu bajulire ku musango ogwasalibwa ne guweebwa ogwavaayo ne gutegeeza nga bakomishona bano ssente baali baazifuna mu butuufu wabula nga balina kuvunaana clerk wa paaliyamenti. Ono nno baavaayo ne bagamba nti Bwete yonna gy'oli vaayo twagala genda mu kkooti ejulirwamu, wabula bukyanga bavaayo ne bategeeza Bwete nga bwe baagala omwegattako. Bwete yabulira ddala era kino kye kyaviiriddeko n'abakulembeze okuva mu kibiina kya National Unity Platform okuvaayo ne bategeeza nti kano kaali kakodyo kapange nti era bakomishona be beetwala mu kkooti olw'ensonga nti baali bategedde nti bagenda kuggyibwamu obwesigwa era ye Robert Kyagulanyi yavaayo n'ategeeza nti bannayuganda balaba era bamanyi ekigenda mu maaso. Wabula olunaku olwaleero General wa UPDF David Sejjusa avuddeyo
ku Twitter ye n'awandiika n'ategeeza just curious how did Mpuuga and the group obtain that judgment during court vacation. Mu kino n'abadde ategeeza abadde munyiivu n'ategeeza nti Mpuuga n'ekibinja kye judgment ya kkooti eno baagifuna batya olw'ensonga nti kkooti yali mu luwummula. Sejjusa ayongera mu maaso n'agamba I wanted some document myself from the High Court but I was told to come following week because court was still on vacation and mine was civil issue. Yet that very evening I saw on news Mpuuga. Agambye nti nali neetaaga empapula ezimu okuva mu kkooti enkulu naye nategeezebwa nkomewo wiiki ejja olw'ensonga nti kkooti zaali zikyali mu luwummula kyokka ensonga yange yali civil. N'avaayo n'ayongera n'ategeeza nti kyokka ekyanzigya enviiri ku mutwe akawungeezi k'olunaku olwo ne ndaba amawulire nga Mpuuga bagamba kkooti ebajjeerereza. So Sejjusa n'avaayo ne yeewuunya nti ye ku lunaku lwe lumu yali ku kkooti ne bamutegeeza nti kkooti zaali mu luwummula kyokka agenda okulaba era olunaku lwe lumu Mpuuga avaayo nti kkooti emuwadde ki judgment. Kati kino nno akyongera okuba ebituli naddala mu nsala ya kkooti oba ensala y'omusango ogwo nti bakomishona ssente baazifuna mu butuufu. Era wano David Sejjusa naye waaviiriddeyo okwegatta ku bannayuganda abalala abongedde okuvaayo ne bateeka akazito ku Mathias Mpuuga nga bagamba ensimbi zino abaazifuna mu bukyamu era basaanye okutwalibwa ensimbi zino bazizzeeyo era baggyibwemu obwesigwa. So ge amawulire okuvaako sides eyo naye nga ebya Mathias Mpuuga buli lukya embeera eyongera kwonoonekera ddala. Kankwagalize olunaku olulungi gwena muganda wange naye atannaba kuba ng'osubscribinga nja kusaba okusubscribinga, okulayikinga, okusharinga ate era n'okukomentinga. Sigala bulungi, weeraba.